Jenkomeza tutuukirirwa abantu ba Katonda bangi ng'essuubi lyali kutaddemu so teekwa okuba ng'otya nnyo Katonda nga tekiri wakati waggwe ng'omuntu nti oyagala bukama oyagala ebitiibwa oyagala bakuwa ettayito ezo bakuyite nti mukyala gundi ne kino ekitiibwa akiina oteekwa okuba nga ossa Mukama ekitiibwa n'ogamba nti kati omuntu ono azze ate n'okumusaba ennyo Mukama akuwa amagezi okwawula ali mu bwetaavu ddala n'omuntu just gw'osobola okugamba nti nedda 2,000 ziizino ddayo ewaka ekyo tukifuna nnyo mu bukulembeze osobola okugamba omuntu nti bambi siina ng'oluusi yeewo 63 bwe waakayamba ku lunaku olwo naye ng'owulira okooye gwenyini okooye kozi naawe obeera muntu naye osaba nnyo Mukama nti akulage abantu balese ng'ayagala ekitiibwa kimuddire because buli ekikola buli wokola obukulembeze obulungi ekitiibwa kiddibwa eri Mukama Katonda abantu batandika okumanya nti Katonda gy'ali nti abantu balina ennyonta mu bukulembeze obulungi bwe baludde okubeera exactly bwe batatera kufuna kati era nze nga Nambi nava dda nga njagala nnyo okusanyusa omuntu okukolera ka surprise nsanyuka nnyo okulaba reaction yo nga nkoledde ka surprise kati era nange kye nabakola bwe nali ntwala obutebe 50 sirina gwe nanyega nalija n'akamotoka kange nga bwekwesoma munda ne mbabuuzaako nga malaba bandaba naye kwegamba omuntu kasita omuwa ekintu nga okimuwadde lilla lwa Katonda tutuulengako tuteese tutuulengako nga tufunye ennaku n'essanyu abantu kyabasanyusa nnyo ate era mbusanga nnyo ku mikolo ne gwenvaako olwaleero ku 5 gw'abakadde era mbusanze nga bwe buli so olaba nti buli w'okolera abantu ekirungi kikusookayo era ndowooza byebimu ku by'amaanyi obutebe obwo bwe nateeka ku buli kyalo 50 obutebe 2,350 kyekyali ettaffaali erisinga abantu onoobayo ssente onookomyawo kati era tusomesa abantu kozi era obukulembeze kusomesa oteekwa okuba ng'oli musomesa oteekwa okuba ng'oli kansala omubuulirizi okulyowa emyoyo gy'abantu n'ekirala kyenyinza okugamba obukulembeze